Essula ey'okusatu ey'akatabo ntabadde omutwe gwayo gugamba nti essaala za kitange zimperekera. Ssuula egenda bw'eti. Wano nno nakulabira amaala aga buli kika, anti buli kimu nalaba nga kipya. Naye era ng'eyawanduddwako eddusu, ku kisaawe nayitako nga siwadde yadde ennusu ng'abangi bwe baali banonooza nti awo tewayitika okuggyako ng'olina ekyogya mu mimiro ky'obakubye. Mu butuufu ennyonyi ya Kenya Airways gye nali nnina okutambuliramu yakeererwamu, era twasimbula ssaawa 2 ez'akawungeezi kugenda e Kenya. Ennyonyi bwe yasimbula najugumira, mu mutima ne nnaama kuba nalabira ddala nga njolekedde okufuuka embuyaga, nga ndaba omwana wange sikyaddamu kumulaba, naye oluvannyuma ne ngimanyiira. Mu nnyonyi eno mwalimu abeeyita abagezi, era nga ffe abaali bagirinnye ogusooka batutunulira kyamuli nga gy'oli nti be bagibonga mu bbanga. Baatuyeeya, era omu ku bo gwe namanyaako erya Pride yatugamba nti, "Kale ensaasira mmwe bakataala, kamubule, mwe munaatuuka e Dubai ku njaka gye mwakamu. Temubule, ye ku ntunula yammwe, Dubai ena abasiima, munnange essaawa eyo nga be bakafulu. Mu ssaawa emu twali bataka e Kenya ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Jomo Kenyatta. Ssaawa zaali ziri eyo mu 3 ez'ekiro, era twayanguwa okweyuna obudde tulabe ng'ennyonyi etwongerayo Dubai tetuleka. Ebyembi twali tutuuse kikeerezi era ng'ennyonyi egenda e Dubai yali yasimbudde dda. Nakankana olw'okutya okungi kuba nali simanyi kiddako, neebuuza ebibuuzo bingi, oba oli awo tuli baakusasula bisale bipya. Olwo nga ne bannange bwe twazze buli omu tabitegeera, era buli omu ng'ayogera bibye. Oluvannyuma twaweebwa omwami omu eyatutwala mu bisulo bya Aden Bay City Hotel, woteeri emu mu Nairobi gye twasula. Ku maliiri twategeezebwa nti essaawa zigenda okukoona ennyo enkya, nga buli omu yeetegeese okutwalibwa ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Jomo Kenyatta tusobole okweyongerayo e Dubai. Bbaasi yatuddukira ku nkya, ne twolekera ku kisaawe, olwo ne tuweebwa empapula ez'ennyonyi ya Emirates kwe twali tulina okusaabazibwa. Essula ey'okusatu awo weekomye. Essula ey'okuna erina omutwe ogugamba nti Emirates Boeing amatiribona. Twayanirizibwa baana bawala abalungi bakaalaala abaali bambadde ebyambalo amakula n'obukoofiira ku mutwe nga kw'otadde n'emirangaatira gy'abalenzi okuviira ddala ku mulyango okutuuka mu kifo w'otuula. Mu ddoboozi esseeneekerevu, omuwala yatwaniriza n'akamwenyumwenyu ku matama nti, "Welcome to Emirates, enjoy your flight." Ekyali kivvuunulwa nti tubaaniriza ku nnyonyi ya Emirates, tubaagaliza olugendo olulungi. Bino yabyogera nga bwakusimba ka tiketi akakongerayo bakayite boarding pass. Olwo ne tusimba lw'akasota olututwala munda, anti twali tuteereddwa mu kibangirizi ekituulamu abasaabaze ab'ebbeeyi oba bayite business class. Olwali okutuula, olwo abakozi b'omu nnyonyi ne bajja okutuwa ebiragiro n'amateeka ge tulina okugoberera nga tuli ku nnyonyi. Mu mateeka mwalimu okuggyako amasimu n'okwesiba emisipi obudde bwonna nga tutudde. Nze nno munnoowo, wamma buli ekyayogerwanga nga kyenkola. Ennyonyi ng'esimbula, abaweereza b'omu nnyonyi oluvannyuma be nnamanya nti baayitibwa cabin crew baatandika okutweyanjulira, buli omu ne gw'agenda okuweereza. Era wano omu kyava ngamba nti, "Miss Ntabadde, my name is Chloe. I'm glad to serve you on this flight. Please enjoy." Ekivvuunulwa nti Chloe yalina essanyu okuba omuweereza wange mu nnyonyi eno, era yanjagaliza okunyumirwa olugendo lwange. Awo n'amwenyaamu, naye nga bw'amwenya toyagala alekere awo. Omukyala ono yali mutonotono, ng'akawato kamulinga kannumba, yalina akazigo mu mannyo, enviiri ze nga zinyirira mu langi emmyukirivu, engatto zaali za kakondo kampimpi mu langi emmyufu. Olwo nali ntudde ku mutto ogwaliko obulambe obwa M44, era nali nninaanye kyeruppe eyali atukudde omutwe. Akataayi kaba tekannasala nga mukyala Chloe andeetedde olupapula olulaga ebyokulya n'ebyokunywa bye baalina ku nnyonyi. Nayita mu bwangu ng'alimisa olunwe ne nnonda enkoko n'omubisi gw'emiyembe, anti bino bye nali manyiiko.
Najjukira eŋŋombo ya jjajjange agalamidde emitiya n'omugenzi Yokaana bwe yagambanga entakera nti bw'otuukanga awali ebyokulya osabanga ky'omanyi. Wabula mba nnindiridde bye nsabye, Chloe kyava aleeta obutawulo obubuguma. Lwakankwasa ne kanjokya engalo era ne mmugamba nti kano ndowooza sikeetaaga. Olwo ye kwe kunnyanukula nti mwattu nsanyusizza, oli mwangu okuweereza. Bino nno yabyogera bwamwenyaamu. Ekituufu saasooka kumanya mugaso gwa butawulo buno, naye oluvannyuma mba mpisaayisa amaaso ngenda okulaba nga Abazungu babukozesa okulongoosa engalo. Bino naali bisanzewo amazima ddala nze ntabadde waabwe, tebakuba nnyonyi ya Emirates. Nze yali yeemanyirira akataasa n'ebitole bya sabbuuni, kino kyandeka nnyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Mu ssaawa 5 ez'ekiro n'eddakiika ezigwamu, twali tutonnye ku ddungu ly'Abawalabu ku kisaawe ky'ennyonyi Dubai. Munnange nga nsooka nkulabira. Wano waali waaka nnyo ng'amataala wamma baagawanika ne geememula tebageeguya. Nakulabira abantu bwe babuguuta n'okufuluma ennyonyi ng'oyinza okulowooza nti amayembe ga kifaalu nga bafubutula, so nga tewaaliwo abagoba. Ensawo baazikasikambulayo mu bwangu obw'ekitalo mu ngeri eyayiriyiri nga bwe bazambalira ku migongo n'abalala ne batandikirawo okusimbula. Ddala nga bw'oba osoonooka oyiga okwanguwa. Nga tuvudde mu nnyonyi, olwo ate ne tusimba lw'akasota nga twolekera akagaali akeefaananyirizaako eggaali y'omukka oba bo gye bayita train, okututwala gye bakeberera ebiwandiiko abasaabaze kwe batambulira. Anti ekisaawe kya Dubai bwaguuga era waliwoko akatemerero okuva ku nnyonyi w'ekusuula okutuuka we bakeberera empapula ezibakkiriza okuyingira eggwanga lino saako n'awatuukira emigugu. Nasamaalirira mu butuufu nga buli kyenkubako eriiso kipya, nga bwe nneewuunaganya nti tabadde waabwe bino waali bisanzeewa. Olwo ne tulinda emigugu. Wabula mu ddakiika nga 2 n'embaka ejange anti nalaba buli muntu abaka bubasi. Bino byonna olwaggwa ne nvuga akagaali kange kwe nali ntindidde ensawo zange n'ekiveera ky'amatooke. Olwo ne njolekera mu butebe awaali walindibwa abatuuse. Nalabanga abakyala abambadde za baaya n'abaami mu makanzu nga bakutte ebifaananyi by'abawala ab'enjawulo. Ekyanneewuunyisa kwe kulaba nga abandi amaaso baali baganjolese nga batunula ku bifaananyi. Omukyala omu kwe kumpita mbu shagala. Awo omusajja gwe yali naye kwe kumugamba nti la, era nga bwe beekaliriza ekifaananyi. Nabuzaabuzibwa ne ŋŋamba oba bano baali ku ki? Naye ne nsalawo ne ŋŋenda mu maaso nga bugolo n'akagaali kange ne neeyongerayo okutuusa lwe nnakuba eriiso ku mukwano gwange Kisaakye Amos. Ono yali yanninze dda era olwaba okundaba kyenva mmubuuza nti owange bali abakutte ebifaananyi be baani ate era bakolawo ki wano? Kisaakye kyavaamu enya n'aŋŋamba ntabadde abo bakimye bakozi bakiyambi abaakatuuka era batunula ku bifaananyi kwe babaawulira, babayita bashagala. Olwo ne nzijukira nti wamma nange kyebabadde bampita mbu shagala. Awo nno ne nzisa ekikkoowe anti munnange nali ntidde nga ndowooza oba nzizizza gwaki. Kino kyanzikakkanya omutima ogwali gunneewanise nga bumanyi okugenda gy'otamanyi. Byonna olwaggwa nangwa mu kafuba n'aŋŋamba welcome to Dubai my sister, ekivunulwa nti mwannyinaze enkwaniriza e Dubai. Oluvannyuma nankulembera bukolokkolo n'engugu zange ne tulinnya bbaasi ne twolekera ebisulo bed space we twali tulina okusula mu kabuga Deira bannayuganda abangi we batuukira. Olwali okundaga we nali ngenda okusula ne nsabirawo mukwano gwange essimu ntegeeze ab'ekika nti twatuuse bulungi, anti munnange olugendo nali saalutambudde bwannamunigina. Mu bisulo bino abatuuze bannyaniriza bulungi wabula nga nkooye nnyo. Ebyaddirira nabiraba nkeera. Enkeera nabulizaawo mukwano gwange tutandika ddi okuyigga emirimu. Kisaakye kwe kunziramu nti ku kasigiri waka amazzi tujja kunoonya emirimu sooka ogumiikirizeemu, anti yali andaba nga njukya bulala. Wano nakulabira kye nali sirabangako
ng'oyinza okugamba kisulo ky'abayizi, wabula ekyenjawulo nti ebisulo by'abayizi byawula abalenzi ku bawala ekitaali ku bisulo bino, anti wano twasulanga wamu okwossaako n'abaasulanga emigogo oba abeeyitanga abafumbo. Ekisulo mwe nateekebwa, ebitanda byali bya ddeeka z'abantu babiri wansi ne waggulu, wabula nga byawulibwamu entimbe ziyite zi kateni. Akasenge kaba katono ddala, twasulangamu abantu 12 naye nga lwa mbeera, omugotteko gwali mungi n'obutaba na byama ng'omuntu. Oluusi bwe bwazibanga, abafumbo ne batandika emikolo nga tebeefiirayo bawali bwawulira. Oluusi baakolobyanga akayimba ka Sisiiri, emigogo ng'esatu ng'oyinza okulowooza bano bali mu kuvuganya. Olwo nno n'olyoka owulira ebintu bwe bitandika okukaaba, gy'oli nti omuntu asekula binyeebwa. Akageri ke nnalinamu ku ddiini, kino nalaba buseegu bwennyini, naye nga buli omu afa ku bimukwatako. Weewaawo ng'omuntu, olumu nawuliranga embeera nange ntabukako, olwo nenzira mu kikunta kyange ne neezinga nga bwe nsaba Katonda ansaasire. Mu bisulo bino, abavubuka baategekanga obubaga era muno baasombolanga emyenge, okufuuweeta emisokoto gya sigala ne shisha. Era ku bitanda bino, abawala abamu beetundirangako, anti wabanga oli awo nga wajja abasajja ab'enjawulo, omu ku omu nga beesogga ekitanda. Waba wayise essaawa nga 2 ng'oyo afuluma nga wayingira omulala. Embeera mu bisulo bino na buli kati nkyagirojja. Newankubadde bagamba ebya Roma bisigala Roma, naye kino kyampitirirako. Abawala muno kumpi baayita bute nga tebalina nsonyi yadde, era n'abalenzi baabwe nga tekibagaana kubanywegera nga tebafuddeeyo bawali w'abalaba. Ekiyungu ne kaabuyonjo byonna byali omwo. Mu bisulo bino bed space mwalimu n'abalala abaali baleze engalo nga nabo bakyali mu gwa kuyigga mirimu. Bano nabeekwata mangu nsobole okulaba engeri gye baali bategekamu ebiwandiiko by'okusaba emirimu, anti munnange nsaba enteekateeka ne kalonda akwata ku kusaba emirimu eno e Dubai yali yawukanira ddala ku yeewaffe, era amangu ddala natandika okukola emikwano. Essula ey'okuna awo ekomye, weebale kuwuliriza.